Amanya ndobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Nina mawulire agenda okukutegeeza nti relationship ya Momo 19 wamu ne Daxx Kartel bambi yo eweddewo. Wano ko SMX media mumanyi bulungi nnyo sikola story nga sina confirminga. Wembera sina confirminga nena nkugamba either kiri wekiti oba wekiti oba katulindeko nasooka ayogere oba onayogere. Naye waneno ko SMX media nkutegeeza olunaku olwaleero nti relationship ya Momo 19 wamu ne Daxx Kartel bambi eweddewo nga mutero byogera ati has ended in tears. Yes, kituufu, it has ended in tears. Naye simanyi bulungi oba wagenda beerawo enkwasaganya ennungamu okulanga Daxx Kartel asobola okwogerezeganya n'ono mwana muwala Momo 19 basobola okubeera nga baddingana kubanga nze kapo yange ng'omuntu njagala nnyo abantu abaagalana. Nze abantu ababeera baagalana mbaagala nnyo nera nabanno kapo mbadde njagala. Naye Momo 19 bulijjo twali twebuuza lwaki apostinga akayimba kambite nera eyo story nagikwa naye nga siri sure olw'ensonga yali tannakonfaminga ate nga ne Daxx Kartel tannabeera nga akikonfaminga. Naye yajja apostinga mpola nga byali ku Lwema Namakula ajja ayimba obuyimba siri muyembe mpola twebuuza lwaki ayimbe siri muyembe oba yawuza kimu nze simanyi nkadedicatingira bantu bonna waliwo abayita mu mbeera embi simanya kabeere musajja kabeere mukyala nga tugamba kati nno ne Momo 19 watu bwe yakoze asooka teekayo akayimba ka Sasha Brighton kambite mbu ebintu bikikoze bityawo ebityo ne tugamba Momo 19 story n'engikola Daxx Kartel ne bamukubira yawoza kimu ali mu kunoonya ssente musajja wattu ate ne Daxx Kartel n'afulumya akayimba nga kagamba enswaze mbu waliwo omuntu ali enswaze osobola ogenda n'okagugulingako ku YouTube channel ya Daxx Kartel nga mwaka akayimba Daxx Kartel ayimba agamba mbu waliwo omusajja eyabba enswaze nga taliiwo azini oki-interpreting bwa nti waliwo omuntu yajja n'akwata ku mukazi oba ne bali relationship ne mukazi we nga taliwo omuntu abba ebintu bye ne twebuuza kye kigenda maaso naye olunaku lwabadde lwaggulu ku Mother's Day Momo 19 n'avaayo n'akikonfaminga nga mu posti w'ogiraba n'ateekayo yataddeyo akagamba yes I'm single fully watu we yakyogedde kubanga tumanyi bulungi nnyo omukyala muwowe tali single sinti oba bya girlfriend boyfriend nedda bagenda mu muzikiti ne babawoowa bulungi nnyo buli kimu nekigenda maaso omukolo gwali munyuvu nnyo baali nnyuma baali smart naye yavuddeyo n'akonfaminga n'ateekayo post egamba ku Facebook page ye I'm single ekitegeeza mbu yakitadde nengenda nange okugezaako okola research naye nga kiraga Momo 19 ye ng'omuntu tomanya ayinza obeerayo n'abantu abalala omanyi omuntu ogenda okita oyinza obeerayo ne backbone eno omuntu akuwaga oba omuntu gw'olina oba ensonga lwaki okita naye Momo 19 wenkoze research ye Daxx Kartel alaga ng'omuntu akyagala Momo 19 osanga embeera bineeno relationship distance communication n'ebisigadde naye nga ye Daxx Kartel ng'omuntu bambi akyagala omuntu akyagala Momo 19 ne wogenda ku page ngenze nenkolako research ku page ya Momo 19 nenkebera ebifaananyi bya Momo 19 ng'amazima ddala temulimu Daxx Kartel ku page ya Momo 19 oba yasembadde postinga Daxx Kartel ng'omuntu mbuki nengenda ku page ya Daxx Kartel bambi Daxx Kartel ng'ateekayo Momo 19 obufaananyi bwabwe abuteekayo bino Momo 19 company zakolera wabiteekayo enviiri simanya biki ateekayo bambi n'ebifaananyi bya Momo 19 bikyaliko bulungi nnyo ku page ya Daxx Kartel ekiraga mbu ye Daxx Kartel tamulinaako obuzibu ne maama omukyala abalungi balumya abalungi ndagala namba nange abalungi balumya kudatinga omuntu omulungi so webityo ebigenze bya Momo 19 ne Daxx Kartel naye tugenda linda side ya Daxx Kartel kwanga sofa twakafuna side ya Momo 19 tugenda linda ko ne side ya Daxx Kartel tukonfirmingire ddala oba goyagala updates kweno story ngenda bera nga nzikule cyane ko SMX media ngenda kusaba subscribing nera neyongera okujukiza mbano ko SMX media fe stories affe nayize engeri yo zikonvertinga nga nze uploading and zitanywa nnyo data compared to other stories on other YouTube channels kati gobero oyagala okufuna nga stories buli lunaku nga data wate tagenda nnyo osobola subscribing on SMX media nobeera nga togenda missing updates ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. MCSMX I sign out.